Banji mwesanze mu mbeera ey'okusoberwa oluvannyuma lw'abantu bammwe okuva mu bulamu bw'ensi eno ku ngeri y'engabana y'ebyobugagga byabwe. Ab'enganda battiŋŋanye n'okwawukana ng'emberebeze eva ku ngabana y'ebintu by'abagenzi. Wabula nga singa ffenna tumanya etteeka ly'okusikira ebintu by'abagenzi, bino byonna oboolyawo tuyinza obutabituukako. Kati nno kkalira kubanga eno y'emboozi gye nkuleetedde olunaku olwaleero. Okusinziira ku tteeka lya Uganda eriyitibwa Succession Act oba etteeka ery'okusikira ebintu by'abafu lyabagibwa mu mwaka gwa 1916 libaddewo ebbanga lyonna, wabula nga bazze balikolamu ennongoosereza okwongeramu n'okuggyamu obuwaayiro naye ate nga tebalijjaawo. Emboozi eno ngiwayizzaamu ne munnamateeka Susan Abo era ng'ono y'omu ku bannamateeka b'omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda. Era mu kuwayaamu naye bino byannyinnyonnyodde ku nsonga eno. Tulina abagenzi ba mirundi ebiri ng'omugenzi asooka yoyo gwe bayita afudde ng'alese ekiraamo. Omugenzi ow'okubiri yoyo afudde nga talese ekiraamo. Si buli kiwandiiko ekirekeddwa omugenzi nti tukiyita ekiraamo. Ekiraamo ekituufu kiteekwa okuba mu buwandiike. Nkozeeko ku cases ng'abantu baleta zisidi eziraga nti omugenzi ali mu kwogera kiraamu. Ekyo mu mateeka ga wano tekikkirizibwa kubanga wayinza okuba weekwesa abasajja ku mabbali abamugamba nti kati yogera nti ebintu obituwadde, ate ne bamugamba nti yogera ng'oseka toteekawo mbeera nti tukutadde ku nninga. Teeka ligamba nti nga tetunnaba na kusoma kiwandiiko kyonna tutunuulire oba ekiraamo kiriko ennaku z'omwezi, nga tunoonya okulaba oba ennaku z'omwezi eziri ku kiraamo zitaalinga n'ennaku z'omwezi ze bagamba nti yafa, ng'ez'ekiraamo ziteekwa omulaga nti yali mulamu. Etteeka ligamba nti kubeerengako amannya g'oyo alaama bw'oba obadde musajja mukulu ng'olina abaana. Etteeka ligamba nti lambulula nti mu bulamu bw'ensi nzaddemu abaana bwe bati era obateekemu amannya gaabwe bonna. Bwe weerabira omwana wo mu kiraamo eyo gurawundi ekisazisaako tekiri otomatiki nti oteekamu nti nina omukyala naye abaana kiriko mpaluzana. Bw'omala oteekamu abaana baga nti teekamu ebintu byo byonna, ebintu naddala ettaka n'ebibanja byolinako obuyinza nga tewabigaba mu bulamu. Etteeka ligamba nti ekiraamo kibeerengako omukono gw'oyo alaama. Ekiraamo ekitaliiko mukono kiba. Etteeka ligamba nti omugenzi bw'abanga alina abaana abali wansi w'emyaka 18 bateekwa okufuna ebintu mu kiraamo as a must. Kubanga lwaki? Omwana ali wansi w'emyaka 18 oyo ye katala lya muzadde mu kumuliisa, okumusuza, okumwambaza, okumujjanjaba n'okumusomesa. Kaakati mbu bw'oba ofudde ebintu byo byambale engatto zo bikolere ddala ekyo kye wandikoze ng'oli mulamu. Bawe ebintu ebinaabayamba mu bulamu bwabwe obw'obuliwo. Etteeka ligamba bw'omala okugaba ebintu ng'owadde abaana abo aba biro 18 abakulu abasigadde bagabire ebintu nga bw'oyagala. Era bw'obeera n'abaana abali above 18 etteeka ligamba nti gaba nga bw'oyagala. Susan Abo era emboozi gye mbaddemu naye ng'emaze okunnyinnyittira obulungi ambuulidde ku ngeri ebintu by'omufu abeera afudde nga talese kiraamu ebyewuniikiriza ate. Gavumenti ng'eyita mu paalamenti yabaga amateeka aganaalungamyanga ebintu by'abagenzi abafudde nga tebalese kiraamu. Etteeka ligamba nti omuntu bw'aba afudde nga musajja oba mukazi ng'alina ebintu naye nga talese kiraamu, etteeka ligamba nti ebintu by'omugenzi bigabanibwenga bwe biti wammanga. Omugenzi bw'aba alese abaana be bafune emigabo 75 ku buli 100 nabo bazigabanire wakuti mu kyenkani. Kati tusigazaawo emigabo 25 ku buli 100. Etteeka ligamba nti emigabo 25 ku 100 omugenzi bw'abanga yafudde ng'alina omukyala omutongole y'ani okusinziira ku mateeka g'ebyobufumbo. Tulina obufumbo bwa mirundi ena wano mu ggwanga lyaffe. Tulina obufumbo bw'ekkanisa obwo etteeka ligamba nti omwami abeera omu n'omukyala abeera omu. Etteeka ligamba nti omwami ow'engeri eyo bw'afa ng'alese omukazi gwe yakuba naye empeta nga teyanoba myaka 3 na kugenda mu maaso, etteeka ligamba nti bamuwe ebitundu 20 ku buli 100. Omusajja bw'aba ng'afudde ng'alese abakazi 3 naye ng'alina omukyala omu gwe yatwala mu kkanisa, bwe bituuka okugaba ebintu ne bawaako omu oyo ow'omu kkanisa. Bano ababiri obufumbo bwabwe tebuli recognize. Tulina obufumbo obwokubiri nga bwe bufumbo bw'ekisiraamu.
mu shaliya omwami omusiraamu akkirizibwa okuwasa abakyala bana kasita atwala kye bayita amahali n'asasulayo ew'abakyala abo abana bw'afanga emigabo egyabi gigabanibwe mu bakyala be bano abana kyenkanyi. Tulina obufumbo obulala bwe mwakazaako nti obw'ekitala. Obwo obufumbo disitulikiti esobola okubukondakitinga, kaawu asobola okugatta abagole. Obufumbo obwo etteeka ligamba babuyita civil marriage, obufumbo bwa gavumenti. Obufumbo obwo nabwo bugamba nti buli monogamous, musajja omu na mukyala omu. Etteeka ligamba nti omu ku bo bw'afa ono asigaddewo atwala ebitundu 20. Ne tubeera n'obufumbo bw'obuwangwa bwe tuyita customary marriage. Obwo bwo etteeka ligamba nti buli potentially polygamous. Abasajja buli gye baakutwala mu bidaala ne bagaa nti yono Mr. Hunter, oba baakutwala mu nzija 8, essaawa ye ey'okufa bw'etuuka abakazi abo bonna 8 bagabana. Naye etteeka terikkiriza ne bwe muba muludde mu bufumbo naye nga temwagenda mu bufumbo butongole, ne bw'oba wazaala abaana 10 n'obeera n'ekitiibwa ky'obwannaalo, essaawa bw'etuuka ey'okugaba ebintu 20% tebagikuta, wabula abaana bo babawa. Twogera kuno na kuli, naye obadde okimanyi nti n'abantu abalala ababa tebalina kakwate konna ku mugenzi basobola okuganyulwa obutereevu mu by'obugagga bye kasita kamutanda n'afa nga talesse kiraamu, so nga n'agaba ebintu bino alina kumala kufuna lukusa kuva mu kkooti so si kuva eri n'amala gagaba bintu bya mugenzi nga talina lukusa. Bino nabyo Susan aba abimbuulidde. Kaakati tusigaza omugabo gwa 5 only 5%. Etteeka liga nti omugenzi bw'aba abadde n'abantu abateekuusa ku baana be era nga tebaliimu mu mukyala oba mu mwami naye ng'abadde nabo ng'obulamu bwabwe businziira ku mugenzi oyo, etteeka ligamba nti babawe ebitundu 4 ku buli 100. Mu luzungu tubayita ba dependent. Waliwo n'abakozi betulwa nabo nga kaakati obulamu bwabwe businziirira ddala ku ffe, bazadde abaana fe ababa baweererera. Mbu bwenfa temumutwala nti mukamawo nga bwe yafudde genda, mumuweeyo emigabo 4 buli 10 ku bintu byange atandikira awo obulamu. Then omugabo ogusigaddeyo ogwa 1% okumekinga 10, ogwo gwe gw'omusika. Omusika tasikira bintu, omusika asikira musaayi. Etteeka ligamba ku ky'abaana nti abaana be banaakonsigalinganga okuwa emigabo gino ensango bateeka okubanga baana abazaalibwa mu bufumbo n'abo abatazaalibwa mu bufumbo, abaana b'ewabweru n'abo abatalina na kye beekuusa ku mugenzi naye ng'abadde abayita baana be. Abakyala oluusi bafumbirwa n'abaana baabwe, abaami ne babagumiikiriza. Bw'afa nga talese kiraamu, oyo omwana afuna ebintu. Omugenzi bw'afa ng'ebintu bye tebinnagabanibwa n'abeera n'abaana nga nabo baafa naye nga baaleka omukululo gw'abaana, etteeka ligamba nti abaana b'abagenzi bano bagabana omugabo ogwandibadde ogwa kitaabwe gwe yandiganyuddwa oba maama wa. Kitegeeza nti omwana omujjwa asobolera ddala okujja n'asikira ebintu by'ewa kojjaawe kubanga maama we yalina okufuna omugabo gw'ebintu oyo eyafa nga talese ekikiraamu. Etteeka ligamba nti abaana baba baana omuwala n'omulenzi, bwe bituuka okugabana ebintu eby'oyo atalese kiraamu babaweera mu kyenkanyi. Emboozi y'okugabana ebintu by'abafuka tugikomye wano olunaku olwaleero. Nze Mildred Nakasaanya ku lwa Radio Buddu.